Yes. Okay. Yes, alright. Katutandike ne kano okuva manafu aba 12 Stars Universal Pictures. Batuleetedde kano nseko buseko. Bagenda kuba kuseka busesi. Musibe City Beloti anti abera King VJ nga yakute outa King VJ's Productions 12 Stars Universal Pictures nga bali omu ne ba JR Film Studios begasaba mu kubeera nga bune bakutusako kino ekyomulembe Muga ya Faizo takabuzeeko kano walaba Mugaba walaba Mombwe walaba Bagwagwabana Faizo Mbirago netabuzeemu walaba Yomayi Hero walaba Forever zonna nno zenjogerako muzisaakingeko Muganji Edirisa naye yalimu mukali akamanyidwa nga Kirincha ne Kamasu gwe munnange atanaba kubeera ng'okeekenneenya naawe beera ng'okoota buliro Safia ti ogamba otya weebali kulaba Muga ya Faizo ye producer wa kano ugambe kagenda tutwala Kisupida bakayita Mpaata and the idiots kwegamba mu bumpimpi Mpaata n'abasiru banne kateereddwamu ensimbi banafu abasenga ne kojja mikolo masuuliita kakati wetutandikidde nga waliwo bannaffe baabano enjala ebaluma basula basatu bali mu nnyumba y'emu enjala ebaluma okkamala bali basatu kuliko ono ye Mpaata ye Muga ya Faizo mubadde kyabankoderera ye Safia ati ogamba otya weebali kulaba so nga ate Sumaiya bangi bassa ne bafanizi bamwe baffe mwena kati kuliko noono ye kyosera ali wano muyala sinayibe bokka kuliko ne Kamasu enjala ebaluma eya lockdown nga bw'ogimanyi kati Mpaata agamba wasokomodde bikigwe atuwa ogutali bwa bulijjo omukka bali wano lockdown mugimanyi eri e Uganda bannaffe tebakyakola tebakyalina bye bajja kamere njagala olabe Mugabe ne King VJ 0701 nera 01 09 91 tubabutula ku WhatsApp kati ono asobola soolera mu muli kirabe teeka eryaka akagulu akakulinga omuyini ye Kamasu twamulabako mukali akamanyidwa nga Kamasu ne Kirincha njalo olabe kakati kati ng'ona abagamba twandikute ku bwe tugenda ne tufuna ekyokulya bwe tunaabeera muno tujja kufiira muno enjala ne mulawo wanneesibyeko mwana oba gwe weewunyirira obuuza simanyimu tugende tufune mundeekandira banne mubadde ki busiikuula enjala egenda tuttira muno nze ngambe yeebase yandisinga tali mulimu nti abantu bakyakola emirimu gyonna bagiggala pulezidenti alinga yagala tufiire muno enjala genda bulungi tuli mu lockdown bannange tugenda kujjawo ekyokulya tugende tubbe bubbi bagwagwa bazibu gwe bakayita Mpaata ne basirube nga kati mubeeraawo mulinde akawunga ke babasuubiza aka gavumenti nzika ngende njiye ngajja ye Mpaata owaayi Mpaata yandiba omutuufu kangende naye kanga musigale byafundikira bikkiriza kati twavaayo eyo ne tudda eno mwanattu kugaye tukyakalaba okyali ne King VJ akyakakuweereza buto bulambalamba kakati baavaayo bonna abasatu tukome wano tubireke leka naawe ate twagala genda kuleeta byakulya tooza tukome wano gwatujjeeka Kamasu muyala okkamala agamba ate natsirax we bali kalaba wali mu nyumba oyo ye Mpaata
ababuuza kati eri mu nnyumba mubadde mufunayo ekyokulya mbatwala tuyiye ebyokulya muli wano musirika mannyo ono naye yannemeddeko kati ono bamwekwasa mbu ayina ebbuto eddene olubuto olunene balowooza mbu yakkuse tugenda waye bannange bwe tuli tewali wadde akayemba akato nfe tukwate ekkubo lino kyonna kye tusanga oba kami oba mmese mbu bakwate bukwasa ekkubo kye basanga kibalya oba mmese oba kami subscribe nga muganda wange ku channel eno nga bwolaba bwe bakulaze mu nsonda awo kasubscribe ko mpaka ekafuuka akabulaaka kati nga bajja mbagabye mujje mwe mundaba obunene muyinza muze nakuse naye nga nange mulindeeko mama ndaba kuki baddange ndaba kukize abifunye nyabo enjala yali ekulumyeko nolaba ekyokulya n'ozirika nga tonnakirya onayagala kuzirika akifunye maama nyaanya emu ekyokulya mwe musanyuka mufunye ekyokulya nti ate ekyo kyokutte kati mbalaba mujjirira kati mwe mukirina gwakirina ssebo ni bannange omusajja yatujje mu nju tubadde tweyebakidde mpaata leka kubeera nze nonze mwekolemu omuli ye boosi kati tukole ki angudde nga tulyako naye ng'abagamba kati muzannye akazannyo kumwawangula gwe mpaako muve muviire n'abaana tebabatomera balabe muviire abaana nje njirina mulaba bafu bwongo ziro ngenda jimanga maama ngenda jimanga eno terina nekyesobola kukola mu lubuto lwe okusinziira ku bwe lwenkana olwedde olubuto lujjamu kiro 3 ez'akawunga kyanca olwo imagine ekyemisana kyokka bali mu lokodawuni basajja batu tebalina adde ak'okulya n'emirimu baagiggala n'entambula zennyini baaziggala kye baakoze ne bafuluma enju ne bajja muli batambulemu keno banoonye ku byokulya ono alonze ennyaanya abagamba ennaku 42 ze baatuwadde si nnyingi tujja zimalako tujja zimalako mukuba akalulu nze njala ennuma mukuba akalulu abana kugenda eri ku kipande ky'aba nga mugamba bweyagala emyaka egyo yamugamba bingi emyaka egyo bakyagiyamba ku saizi mulabe mwekolemu omuli mwanguwe nno atera okunyiiga yemuga yaffa izo akweza nga mpaata ku channel eno yennyini tugenda mweyongeza mu businema bungi okukamala mugana ne byembagamba tugenda kukukuba kati webituse yakutumanyira mwagala kukuba nze omusajja alina ebyokulya alina ennyaanya emu oba ani yagisudde ng'ava wanzije mutulo sebo mpaata gonzije munkwate mpola ndayira amazima ga katonda mugulunyiza obwa abaki sagala kumbugumikirako mwe mpaata bannange mugenda kati nakundiisa bubi sente we bituuse mugenda kundisa naye bannange tebamuganya najirumako wadde kapiisi kati nze emyaka gyange gigenderedde nje nfa mangu singa ffenna tufa enjala ne tutalya leero bannange tukume social distance nga bagamba batugamba twambale masiki sibalabako na masiki kyokka munkwatirira simanyi gye mwavudde oyo covid olwo kati mumunsiize kale mumunsiize mumaze mumunsiize gwe kamasu nja kukukuba ono ye kamasu ye nno yeefunidde alumako mpola ono agisoberera mugiwulira bwewooma kati tweokola mubeere bagumu tujja kufuna ebyokulya wazirika tewakola ki naku tukole ki ng'abagamba mbuzire ennaku ezasooka sayagala olaba twaziyitamu sinze yayagala okuba n'emikisa oloza singa sigwagironze galabe tutambula tugenda kufuna ebyokulya mubeere bagumu enfumba ndi mukazi gwe musaba nnuma okitegedde laba akanyanya kamu nindako enjala neeri Uganda ebya ddala mulo mubeereeyo gye muli abalaba firimu nga mukimanyi enjala etuluma kakati tuwe bambi ekyo n'okibuuza toyagala kulya olimu ansi njagala kulya ssebo
Simo njagala okulya. Nta. Kati nonta. Oba oyagala Kubeera okulya omukono gute. Ng'abuuza n'ono. Tinta. Naawe nta. Naye bannange. Toyagala kulya okulya kunjagala naye. Ono ye. Alya. Ye kyosera. Mukoze omulimu omuntu. Kakati mukoze ekirungi nnyo okubanga muntadde. Kansooke enda. Nti. Bannange. Kulya watoyagala. Mundisa bubi ssente. Gwe beera. Beerawo sirike ng'ennyanja egenda kutuuka kati naawe beerawo. Mukitegedde. Kati gye mbadde ngezaako kubagamba nti tugume. Abantu bangi ekimyanso ne busine mu bulala bungi nnyo tugenda kuba tubukutuusako ku channel eno ekitwala bano bonna mwebali okitegeera ikawalwa ennyanya si yeewoomu ennyo neekanjire mukwate mpola ngenda kubawaako ng'akaseera katuuse ye mubadde ki kati nta lwaki temubeeramu na bugumiikiriza nkugambye enta nkuwa ennyaanya kamaso ebyo ebimwa by'osoobereza nja kubikuba nono bannange kati tukole bwetu kati gwe ebituuse gwe nali ne maama mu kyawo mwana wange yaŋŋamba nti no munaabe ng'olweza mubeere n'emikisa singa kati ye bannange onaabyewa tosala njala kwata ku byakulya byamu abyemulangidde nkugambye tukyalaba Mpaata n'abagwagwa be Mpaata nde idiot kati ono ali mukolera oli mbu tugimunyageko kati tugimunyagako ki bafu enjala eruma abantu ne batuuka n'okulya omuddo kati ono yemuga ya fayizo akweza nga Mpaata okubeera mukwano gwange asinga siku walwala ensimbu azimulangidde nga mugambadde eriggwe anyondo wakyono Daneeri Kalabe ono namwerabira omanyi lwaki namwerabira atunula nga ataliiwo naawe era omulaba atunula nga gwe nambe kati nga mugagwomu kwagala ono gwe nsinga okwagala naye gwe muntu wange w'okulusegere kandi emu ne ku lwekyo kandi gwe nyaabula oyagala oba toyagala oyagala okulya kwo bannange bano waakugibamalako njiddamu onalabika si waakuba waabamalira budde naye nga bw'omanyi enjala obeeramu n'essuubi ng'ogamba oba ewubuki kati nno Kamaso atandise okutunuza ekisa aluzambu banaamulabawo ng'atunuza ekisa kale aleka kambawe munavuma ate munavuma mugende saaba wadde galabe kambaweko katini gwe kwataka Kampaata oba nkuwadde kadede ndaikanko nkuwadde kayiri bade Mpaata ne muno muweeko sagala oliweka kanyanya katono okali abagwayi ngwe bano basiru bazibu tegedde akatono okalyanga neki kati akatono bali bagwayi ne byebiki alumugeredde mu lusogo balugwero baluki safi yatimbuulira kakati ogiridde wekka naye nedda sibawadde ennyanya nti otuwadde sevu otuwadde tukole bwe timwagala ennyanya onaawanise ne Kamaso yagala ne bannange naye bannange kano kagenda tuwuumira okukamala kyoba okola kyangu nnyo subscribinga ku channel kati yabagamba muguma akawunga bajja tuwa abantu bakimanyi tubonaabona n'abali ku kyeyo batulaba bajja tuwa mugaya embeera emutaamiridde n'abasiru banne kati bamuvaamu tugende mpola nze nabajja ewaka bwe mundeka mukuba mba mukoze bubi nnyo twesonyiwe mundeke nammwe temundeka kaakati biki ebyaddirira ebyokulya byo byabula ebyokulya byagaana bigere ntuuse n'okuzambala mu mikono bannaffe nga badda wano Mpaata bamulese eri nange mwana enjali tekiri bulungi ono asensuse n'enviiri zimusensuseeko enjala yali ekulumyeko n'osiiwuka munda mu byenda kati laba Kamaso bwatudula yena alinga omusokoolemu ebyenda laba nze nabwe nfaanana n'omutwe gukoze ye DJ Faizo Pro gwe munnange ayagala okuwuliriza mixtapes ze ez'enjawulo genda bugenzi ku Google teekamu DJ Faizo Pro oba teekamu Yogi Sound otuukayo simanyi ogwo omugambe nti tuli wano twamudduseeko dda kyokka mpulira n'obusungu bwanyiizeza dda enjala eno bugaira bye batunula otwamwijjeeko dda kyokka yoeriita tebagala mutunulako bane lwaki mumboola lwaki mumpisanga ataliwo akanyanya akamuko kateka bannange baganda bange afukamidde twesonyiwe temunguba mugongo nammwe tuleke Mpaata tuleke
Mpaata twesonyiwe. Buli kyofuna ennyaanya ng'amugamba buli kyofuna ssebo otuliddeko bannange toyagala ki ebintu ebyokubiryamu mwe mulowooza nze neeyagalidde okuba nga mbaliddeko ebintu njala yebaliddeko sinze atandise okuwayiriza enjala sinze mbaliddeko njala ebyewa kale mulabe enjala erya manyi nina pneumonia nina pneumonia bw'alina pneumonia ate mwaba yamuleetera okuba nga alya nnyo tukole bwe tuti baganda bange munsonyi laba Kamaso bw'atunula tetusobola sigala tonkwatako na bingi tonkwatako Kamaso gwe wange Kamaso nagambye dda mu bantu gwanga kati ate gwe mukwano gwange asingira ddala namba emu kanyaanya ono naye bikyali mu oye bamusuddewo dda ababuuza bikyali mu lubuto luno guno mukka oli obwedda gwa nga bwe mumanyi yansula ku mutwe ogenze n'oluma ennyaanya n'olya ennyaanya n'ogi n'engiraba bambi nkitegeera obulumi bwe wawulidde nga njikulyako mbumanyi naye kye njagala otegeere nze naawe tuli kimu okitegeera ggwe mwana Kamaso ennaku kati yafunayo Kamaso n'amanya bwe yeekwata ku Kamaso tebajja mumulekawo ng'amugamba nze nawe tulina otegeera ennaku yaffe ono ye muleke ono ye kyosera muleke gwe owange gwe Mpaata bamutula n'ennaku no nnyaanya just one tomato ffe tuli bambuti nze naawe tuli bambuti sayizi yaffe ogiraba saga tweteke kuba n'entugga nze entugga zirya ku miti ate ffe wamma bwe ziti neffe engeri gye tuli abampi tulina kukwatagana kano yandyogera ensonga tewali ono yekyosera genda tuwa akawunga baleete ebijanjaalo ng'amugamba olye abali abantu bajja tulaba bajja kumanya ennaku gye tulimu n'abali ku kyeyo nkimanyi batulaba n'akanaba bakamanyi bajja tuwa ne bannange kakkana nze naawe tuli omuntu omu leka naawe nze temungobaamu tuli omuntu omu okitegeera nze naawe tuli bampi abawanvu bonna gwe boolaba ebirungi biri mu maaso kati bo engeri gye bali abawanvu babirumbagana kati fe abampi balina kwataganira wamu nyabula tugende mu bumpimpi munnawe balinga abamwejjako mbw abawanvu bonna boolaba gwe baleke mbalabanga abanvaamu mwana kati nga bajja olubuto kyoto yeyasookayo Mpaata soko nninda omale okujja walwadde akawago kikiggo yo buli sawa kutiiriisa kuyimbira akayimba kali kinala dolodolo ensowera sima agoko sikamanyi ababa sayidi eyo mukaŋŋambe mutwe ku komenti bannange nammwe ate temu nga abakyala bano ab'okumakubo olira yamulangira bingi kati wali ogenzeeko okufuka n'olaba eno zaabu yennyini ono golodi Mpaata zaawo kasooli wange sagala kutereka ng'ojjawo mulabe zaawo kasooli wange sagala ntalo bagambye obweda simanyi nti waali oba wuwo oba siwwo nze nonze sagala ondeetera ate tutali naye Mpaata naye ajooga bazze bonna ne sibagaye mbwe yamukwese kasooli Mpaata leero saagala ate weefuule maaso mooja ndekera kasooli nze mulonze eyo ntugga gy'okutte eyo ntugga Mpaata ayagala kumumujjako ompita musirwe ompita ddala falo olw'okuba nti nze mbadde eno gwe n'omulondolooza muno wo tetulwana tetukaayana agala kasooli jangu sembera bagambye muteeka nalonda yabeera nnyinigwo oba nasimba kati jangu walima kasooli gwe sembeza wano akatwe akakulinga eswe embuto okumala eddakiika ejeegi kati ng'amugamba mubazimbye embuto okumala eddakiika emu tutandike okuzimbya olubuto sya omunwe gwekweyatidde eno Mpaata nkumanyi mubiri nga tutandika nti when I count to 3 1 2 3 satu tutandike ne bajja balupike kumbe olwedde olwa Mpaata lunene olubuto ndupika eyi ndi banaye Kamaso saga akunziba zimbye olubuto lusinge ku lwange dakiika emu weggwako nga mmanyi ompangudde zimbye olubuto iba naye Kamaso saagala kukubira bwereere anoonya wamulirako kasooli kuba olwedde yo olulwe lunene olwedde lulinga olulimu embuzi ni bannange Mpaata naye laba empale leeta kalabe
kagira oluto olukali Udde tonyiiga. ate saagala onyiigire njagala omwenye nga kasoli mutwala. I want you to smile. Inde. Nkakase nti no tonyiigidde. Labaka Kamaso ayagala kaaba aganena mwe muyi ndako mala okucekera mubisi. Lonyiga. Yabiryako nalanga tebiriika. Tekawo engalo. Nange yasooka okwaddeko naawulire. Saga onyigo gambe saakuwadde. Anyway, tujja mumuliirawo wadde mubisi. Nyanya. Tujja mumuliirawo. N'agususa. Embeera mbi kwata wano. Kwata. Kasiru. Kuba kana akalinga olupapula. Tonnalya kantu wenna owewuka. Ate ngoberera. Kasoli baalya mubisi. Ne beeyongerayo banoonye ebyokulya ebirala. Bannange enjala eruma. Bantu bange buli alaba sineema ali ku kyeya aliwa mmanye eka gye mwava. Abantu bamwe mubafeeko mubakubirengaako ku busimu mbabuuze muli mutya kubanga ino lockdown bagita mpaawo atali kaaba. Olaba ne mugaya yuno kati ng'amuleeta ku training mbw'oli kyosera ayinza okuba gwako nga bafunye ebyokulya n'abakuba. Kati amugamba kola training kyosera wajjira tubeere nga tulinamu wantu ne kakati nze naalidde kaki bannange. Wasookedde ku nnyaanya. Kinyonyi. Ompise ebinyonyi alya ennyaanya. Giragwe 1 2 kapike munkizi mukiwato. Laba Kamaso eyo piki yonna nkugambye lockdown yeeyo ebyentambula byafaafaagana. Piki amakubo kati zikola mapya polisi gyetamanyi. Bisindika eri bwoti. Sindika amagulu njagala kajjuza ne mubi. Kumbe wano bakifunamu babanga gwe bakola masaji yanguwa. Tugende. 1 2 3 go. Kumbe yayinamu akanyanya mu lubuto. Negwe mwana Kimpaata oli kinene ozitowa. Alekera awo jangu nawe. Ate kati nze nkole ki? Jangu kalabe nakakwata sita bane Mpaata. Mpaata akola ki? Terera gwe Kakamaso. Terera Kakamaso bannange tagenda kukakutulamu bibiri tekanalya kantu konna. Baali bakucunyizaako nga n'ageegayirira tokyagalina naye bannange ng'ozigaza kaaba nakusowola lulimi ogenda kisasulira kino. Jangu sawa ya press ups. Jangu nkugamba jangu kalabwe olutwe lukalinga pressure kuba mpulira amaanyi ga pressure up ebiseera ebisinga gava mu lubuto. Gwe saagala onyiize alinamu ennyaanya mu lubuto alinamu ne kasooli mu bumpimpi bw'ogattako ebikoola bibaze balya mu kkubo ogabiba n'enjala engeri gyebaluma bafuusa embuzi kyosanga kyolya oli talina nangatto oba yaziridde Mpaata. 1 2 zesibya magumba ge. Gwe kola training kyosera ajja tugwako nga tufunye ebyokulya byaffe. Eneko katugwamu. Kati awo tulirwede awo kyosera ne bwatugwamu. Tumukuba zijjabu. Njagala kusooka kweyamba. Kusederi agende manju. Ogenda kweyamba kigwata nalya kalabe. Oyagala kusooka byenda na. Yangu wanno. Kalabe olutwe lukalinga entuntunu. Nga kajja Kamasu we twamulabako mukayitibwa Forever n'akayitibwa You're My Hero kasaakingeko ku YouTube ojja kukafuna. 1 2 jab take 2 Mpaata. Kati eyo nga tuvaayo nga tuddako eno munange baanoonya ebyokulya nga bw'omanya akaseera ke tulimu kazibu nnyo nno ddala ebya ddala nno kazibu kati nga bajja muganda wange kale otusanze tubeere tulina kye twalidde onootusonyiwa okukulekayo tubeere tulina kye twakuliddeko nti mulimba n'okulimba olaba ne kyali watuusa ogenda okweyamba leka agenda aluddeyo buli ne jasigama butulidde bingi mulina bye mundiddeko nkimanyi tewali kye twalidde nkubuulira amazima tetulina kye twalidde bajja namukyusa tetutuuse mumuleka okumanya bana Mpaata wa
wankwe empale nayo mwana Mpaata wankwe kati abadde atandise okugamba ono oli tumuleke tugende tunoonya ebyokulya yakati baba bali awo Kamasu ayize dungu ng'ayiga Kamasu waffe amazina essanyu ng'olabye ku kyokulya musinikira ki ebinnyo musinika ki ate kakati kiki atunula nnyo gy'ava kafene akajjeyo mu bulungi kati nga bajja ogubye bannange muganda wange omwagalwa ono n'amufuuwako ssebo neku ebirala byo mubikwateko naye ono yakugwirako nze mbadde sirina buzibu kakati Mpaata amuyita Mpaata tagala nnyo kuwangaala talina mmere mu lubuto wadde yogera ebigambo byakukekkereza nga mugagwe dda wali gwe oli kiwanvu nnyo dda wali kakati gwe Kimpata saagala otulumbikirize tufunye ebyokulya byaffe tobaddeeko Mpata oba wankwe abeera n'ekyokulya yabeera kyaliiwe ate siriiko gwoli obiriko omanyi gye tubonedde naggambye ono ntugga gwe kino kikyosera va ku banno tuveeko biba biki nkuga biba biwanvu ebitulege kaakati omanyi kye tugenda okukola gwe kyali wange ono afunye amaddu nga mugaka enkuleetera otuuleko ne wansi okooye nnyo oyo muveeko Mpaata ndeka naawe ndeka tuveeko tomanyi gye tuwulirako nawano wamma ye mukulu kati ala ayina ebyokulya tereera sagala kafuufu konnaka totula bubi ku kati ne kakufumita eri ewazibu takkiriza akwata ku kafene ekibuuzo fene ye mwengevu fene atuuse okuliibwa laba okuweeweeta fene wali obaddeko yajantalalantanta aweeweeta kafeneke mukama atwagala bannange nange nga kwendi atwagala nange nga kwendi yemugaya kati ono ate laba totuddukako naawe laba tewootudduka ku kiki kyo ye bannange yayitamu n'amyamya bagenda otuuka wano bannange Kamasu amasuse Kamasu anamasuka Kamasu akuttewa oba tatujja tumulengera yandiduse kale yekka naye atadduse n'ekya Kamasu yadda kibi nnyo okudda wekka ate siina ngato twogera ku ngato musiru obedda nammwe mukakane am the boss here tubuuze ono wama obaddeko kufene waffe nkugambye Mpaata ewali ebyokulya esaidi gyabeerako kwabaddeko owwo ssebo tubadde babiri ssebo nga tumugoba munteeke ennyo mu mboozi eno bagiyita Mpaata and idiots mulabe nnyo naye ate musubscribing ennyo so nga ate bw'osanga akalango masikati ga firimu tokasikiipinga nagaa gyokoma okulaba obulango obungi ne bannaffe bano gye bakoma okufunamu ababa bazanya sineema oba oliawo ne bongeramu amaanyi okwongera okuweereza ekipya kakati baakaayana fena aliwa nyumya nnyo ng'otusongera gy'ali naawe mukakane fena abadde abulamuko fena tuwe kati naawe lwaki otugamba byakyagulo tetunalya tetwalidde wadde gyo ennaku bbiri tebalya batambudde lugendo lunene okufuna ebyokulya gwani tubuulire ffene kati tulage wakiri ebisassalalo ebikuta byebigudde kakati munkwate mpola nti gwani nze boosi bannange kano bali bakayita Mpaata and idiots tulindirire ekitundu ekyokubiri bagenda kuba bakitutusako mu bwangu ddala ku channel eno kuba weekuumira okusubscribinga kikulu okulikinga kikulu n'okusharinga link eri banywanyi bo so nga ate bagamba senga ne kujja mikolo Katanga Ghetto Development Link be bataddemu munanga akasente banafu okubeera nga batuweereza so nga ate Fizo Promotions Smart Constructions ne GK Foundation Uganda begase wamu okubeera nga basponsoringa ensonga gwe munnange ali eyo nga wanditaze okubeera
ye ng'olina omutima oba oli awo musaasizi twegattira wamu mu GK Foundation Uganda okubeera nga tugabirako ku abo abali mu Uganda mu kaseera kano aka lockdown nga si balina kyakulya. 0701 nera 01 0991 ye sindikira ky'osobodde ne ka message oba akasimu n'okuba n'ogaana yenze gundi ow'egindi ye sobodde kubateerako weekati katujja kutuuka ku abo abatasobola kukeetuusaako. Mbadde King VJ ku 0701 nera 01 0991 kugambye GK Foundation Uganda. At the same time okusubscribinga ku channel kikulu, mutuwe comment, mutuwe kugamba mutuwe like, sharingira batse yabo bagambe eri kyakotedda ate part 2 kugamba mu bumpimpi womalide part 1 unonye part 2 kuba kyensuubira naye jja kuba kweri mukama bankumire buli mwa muyise mu kaseera kano ke tulimu akamu n'okubeera nga tuyambagana. Buli omu alina kugumya munne kubanga ekyamazima kyekimbe kyatujjirira. Ate nyongera obagamba mwena wano ndowooza kanzikakkane nawokko nti munnange bw'obeera ng'olina famire oba ng'olina abantu boofaako ne b'oyagala kukamala mu kaseera kano ke tulimu ak'okubeera nga tutaasa obulamu, mukubirize nnyo abantu bammwe okubeera nga tebateŋŋana na masiki oba face masiki. Okunaaba mu ngalo kikulu era kikole buli woofunira omukisa ogunaaba kubanga ekyamazima obulwadde bw'alaali obulwadde bwo bwa ddala. Kino kikole kuuma abantu b'omu makaago, kuuma obulamu bwabwe nga bw'okuuma obubwo, so nga ate oba oli awo otaasiza n'eggwanga lyo mu bumpimpi. Tova waka bwe kiba nga tekyetaagisa era weewala enkuŋŋaana bw'obeera ng'osobola. Mu ngeri eyo tujja kuba tusobola okukwatira wamu ne tulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. N'olw'ensonga eyo awo kanjira ate balekera Omukama Katonda abeere ng'abankuumira. Safiyati ogamba otya? Christina birungi mugamba mutya mwena abakalaba abakalabye abalabire ku YouTube eno firimu zonna zetusaayo mwena mwebale kubeera nga tutambulira wamu ebbanga lino lyonna. Nsonga ate sijja kwerabira mwenna bannange abava Abu Dhabi tiimu Oman agamba atya Namara Prose wennyini awo wobadde tovaawo wewajja okubeera nga wakutuusaako essanyu. Subscribinga ate munnange Asha Nannozi obadde mulabi waffe okumala ebbanga. Aza Amina Kasimu Princess birungi Christina agamba ati omukulu Kiyaga Sowedi Mukama bankuumire mweraba.